Engero essula eya 26. Ng'omuzira bwe gutasaana mu kyeya, era ng'enkuba mu biro eby'okukunguliramu, n'ekitiibwa bwe kityo tekisaanira musirusiru. Ng'enkazaluggya mu kuwaba kwayo, era ng'akataayi mu kubuuka kwako, bwe kityo n'ekikolimo eky'obwereere tekiggwa. Oluga lusaanira mbalaasi, olukoba lusaanira ndogoyi, n'omuggo gusaanira mabega g'abasirusiru. Toddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe bwe buli, era naawe olemenga okumufaanana. Oddangamu omusiru ng'obusirusiru bwe bwe buli, alemenga okulowooza nti wa magezi. Atuma omusiru okutwala obubaka, abanga eyeesalako ebigere era yeereetera mitawaana. Omusiru okukozesa olugero lw'amakulu kiri ng'omulema okukozesa amagulu ge agaleebeeta obuleebeesi. Ng'ensawo erimu amayinja ag'omuwendo omungi eri mu kifunvu eky'amayinja, bw'atyo bw'abeera oyo assaamu ekitiibwa omusiru. Omusiru okukozesa olugero lw'amakulu kiri ng'omutamiivu okugezaako okwetundula eriggwa mu kibatu kye. Ateekawo omusiru okumukolera omulimu, oba buli muyise gw'asanze obusanzi, abanga omulasi w'obusaale alasa buli muntu. Ng'embwa edda mu biseseme byayo, bw'abeera bw'atyo omusiru addiŋŋana mu busirusiru bwe. Olaba omuntu eyeeyita omugezi mu kulowooza kwe ye, omusiru amusinga. Omugayaavu ayogera nti waliwo empologoma mu kkubo, empologoma eri mu nguudo. Ng'oluggi bwe lukyukira ku ppata zaalwo, omugayaavu bw'akyukira bw'atyo ku kitanda kye. Omugayaavu akoze emmere mu kibya, ne kimukooya okugiteeka mu kamwa. Omugayaavu alowooza nti mugezi okusinga abantu 7 aboogera batereeza ensonga. Omuntu ayitawo ne yeeyingiza mu mpaka ezitamukwatako, alinga ng'akwata ku matu g'embwa gy'atamanyi, alinga omulalu akasuka amanda agaako omuliro, oba obusaale n'ebisa ebirala. N'oyo omuntu alimba munne n'agamba nti mbadde nsaaga busaazi, bw'atyo bw'aba. Ng'okumalawo enku bwe kuzikiza omuliro, n'omugenyi bw'avaawo okuyomba kuggwaawo. Ng'amanda n'enku ebyongerwa mu kyoto bwe bikoleeza omuliro, omuntu omuyombi bw'akoleeza bw'atyo oluyombo. Ebigambo by'owoolugambo biwooma ng'emmere ekka mu lubuto. Ebigambo ebiwoomerevu ebiva mu mutima omubi biri ng'ekintu eky'ebbumba ekibikkiddwako amasengere aga ffeeza. Omuntu alina obukyayi akuusakuusa mu bigambo bye, atereka obubi mu mutima gwe. Bw'ayogeranga eky'okwegonza tomukkirizanga, kubanga mu mutima gwe mulimu eby'emizizo 7. Okukyawa kwe newaakubadde nga kwebikkako obukuusa, obubi bwe bulyolesebwa mu lwatu mu maaso g'ekibiina. Buli asima obunnya aligwa omwo, n'oyo ayiringisa ejjinja liridda ku ye. Omulimba akyawa abo b'alimba, n'akamwa akanyumiriza kaleeta okuzikirira.